ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amatenda majjuvu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ebyengira byakyatuwadde. Az'okusenga okyali mulamu webaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogamba nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Balamusako n'ekiramuso mwenna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenna omuwuliza wa 107.9 PAL FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Tuli mu program naawe osobola okusoma Quran. Ly'erinnya lya programu eno. Programu eno ekuteereddwamu ssente Abatwahira Islamic Center Online School nga lino nno ly'essomero eryavaayo okubeera nga likusomesa Quran ku mutimbagano. Ng'oyitira ku ssimu yo eya smartphone osobola ddala okubeera ng'osoma ekitabo ekitukuvu Quran. Ali mu studios olunaku olwaleero ye Sheikh Kimala Akram. Olunaku olwaleero tugenda kusumula programu yaffe naawe osobola okusoma Qur'ani. Abantu bangi nnyo bawangalira eyo gye bawangalidde nga balowooza nti okusoma Qur'ani si kwa bonna, nti okusoma Qur'ani kuzibu. Abantu no batuuka n'ekiseera ne bagamba nti nze emyaka gyampitako oba oliawo sisobola kubeera nga nsoma Qur'an. Olunaku lwaleero tugenda kuleetera programu eno buli lunaku olwa Monday ssaawa 11 ez'okumakya paka ssaawa 12 insha Allah. Kyetukusaba gwe wenna omuwuliza wa PAL FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo okubeera nga weekuumira ku 107.9 ebbanga lyonna, kubanga PAL FM ekuleetera ebintu bineeno ebyenjawulo okubeera nga bikuyambako ng'omusiraamu okubeera ng'osigala ng'okyali ku mulamwa. Era wova ku PAL FM gwe manya omanye obanga avudde mu kunoonya okumanya, kubanga PAL FM erina programs nnyingi nnyo nga zireetera ddala okubeera ng'obulamu bwo bukyuka. Kitukusaba ebbanga lyonna okubeera nga ogyekuumirako leediyo yaffe ey'obusiraamu eno. Olunaku olwaleero programu yaffe eno tugenda kubeera nga tugitandika era nga egenda kubeeramu ebintu ebyenjawulo. Kitukusaba gwe wenna ayaayaana okusoma Qur'an, eyeebuuza ebibuuzo byonna ebikwatagana ku Qur'an, programu eno egenda kubeera nga ebikuddamu. Ayagala okubeera ng'oyongera okkenkuka mu Qur'an, programu eno olina okubeera ng'ogyekwatako. Gwe wenna akakasa nti okyali mulamu, njagala okukakasa nti okusoma Qur'ani kikakatako. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka kubeera nga agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti eno Qur'ani dhikirul laka, kijjukizo eri ggwe n'abantu bo bonna. Wagamba abantu bo bonna, Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam aba ategeeza ffe, aba ategeeza ggwe. Era yamugamba wasawfa tusalun. Era Qur'ani eno egenda kubeera nga ekubuuzibwako. Qur'ani eno kikakase kigaane kye kitabo ekijjuddemu ebibala bingi, ekijjuddemu eddagala lingi mu bulamu bw'omuntu, ekijjuddemu emikisa gyonna omuntu gy'anoonya muno mu nsi. Abantu bangi nnyo bawangala mu nsi nga balina ebintu ebyenjawulo bye banoonya nga tebabiraba. Naye Qur'ani eyo erimu ekisookera ddala ebyafaayo byonna ebikwatagana ku busiraamu, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba nti Qur'ani eyo ddagala. Ddagala eri baani? Igwe ampuliriza. Gwe wenna ayagala okubeera ng'owangala muno mu nsi ng'oba oliawo ofaanana n'abaatukulembera, kikkirize kigaane olina okubeera nga weekuumira ku Qur'an obulamu bwo bwonna. Programu eno naawe osobola okusoma Qur'an. Ekigambo ekyo naawe osobola okusoma Qur'an ng'omusiraamu olina okkifumiitirizaako, kubanga programu eno erinnya lino lye twagiwadde lituukira ddala ku ggwe, lituukira ddala ku ggwe agamba nti Qur'ani nzibu, lituukira ddala ku ggwe agamba nti Qur'an nze emyaka gyampitako. Erinnya lino eno naawe osobola okusoma Qur'an lituukira ku ggwe agamba nze kasita abaana bange nabasomesa nze ekyo kyaggwa. Lituukira ddala ku ggwe agamba nti nno ndi bize sikyayina budde, nze kanteeke mu buteesi ssente. Qur'an ya ibada, oba oliawo muzimu ku ibada omwanadamu z'alina okwenyigiramu ng'agyenyigiddemu mu kubeera ng'agiteeka mu nkola. Eriyo ibada ez'enjawulo ng'oba oliawo osobola oteeka mu buteesi ssente ne kiggwa, naye Qur'an ze zimu ku ibada
omwana Adamu z'olina okubeera nga wenyigiramu. Programu yaffe naawe osobola okusoma Quran wano ku 107.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Programu eno yaba Twahira Islamic Center Online School. Baneeno nakugamba mu ebbanga lyonna nti Twahira yajja kubeera ng'ekusomesa Quran. Agamba nti nno bizibu, agamba nti nno siina budde, agamba nti mba n'obudde butono. Ffe tugamba nti ku Twahira Islamic Center Online School kisobokera ddala. Njagala okubeera nga nkutegeeza gwenna awuliza Pearl FM. Programu eno nkusaba giwa obudde olunaku olwa Mande luneeno nga woli mu kwetegekera okubeera nga ogenda okukola. Nkakasa abasinga bakyali addaako buno obudde, abakyasiba ennaku eza sitati, nga woli mu kulya ddaako awo, nga woli mu kubeera nga omaze okusaala salatu layiri, salatu tahajjudi, ng'omaze okubeera nga ogisaala muzimu ku ibaada z'olina okubeera nga weekuumirako mulimu okusoma Quran. Omusiraamu wenna emyaka gyonna gy'oyina kikkirize kigaane nti okusoma Quran kikwatako. Ekitabo ekyo ky'oyina mu nju yo, abasinga kati twabadde mu Ramadan, Quran twagisenguse. Twabadde mu mwezi ogwa Ramadan ng'abantu atisiko abikkula n'awejjesa. Kati Ramadan we yawedde, abasinga Quran twazibiseeko. Naye ng'oba oliawo kyekintu omusiraamu kyalina okubeera nga abeerako. Omusiraamu waatyo walina okubeera nga yeeyisa. Njagala okubeera nga nkutegeeza mu programu eno tugenda kuleeteramu ebintu eby'enjawulo. Ekisookera ddala, programu eno tugenda kubuulira lwaki olina okusoma Quran. Olunaku lwa leero mu studios ndi munzekka, naye emirundi egigenda okuddako tugenda kuba tukuleetera abantu ab'enjawulo bongere okubeera nga bakuleetera okubeera nga okyekkiririzaamu nti osobola okusoma Quran. Abasinga we baviiramu awo n'agamba nti nze sisobola. Njagala okubeera nga ntumirako mwenna abayizi mwenna abatwahira Islamic Center Online School abali ku nkola eya WhatsApp ne Zoom abasoma. Abange mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeera nga mwekuumira ku Twahira. Mwebale kusoma mwenna abayizi abatwahira Islamic Center Online School. Abeewandiisa mu Ramadan, abeewandiisa Ramadan ng'ewedde, nammwe abakyalimu ijraat ze tuyita process ey'okubeera nga weewandiisa okutandika okusoma Quran. Mu programu eno tugenda kubeera nga tukuleetera ensoma ez'enjawulo eza Quran. Abasinga Quran balowooza nti erina ensoma ya mulundi gumu gwokka. Quran erina ensoma ez'enjawulo. Naye tugenda tandikira ddala eno ewatandika. Tugenda tandikira eno omuntu gy'alina otandikira alina okubeera nga ayiga okusoma ekitabo ekitukuvu Quran. Tugenda kubeera nga tukuleetera ebyafaayo ebyenjawulo ebikwatagana ku Quran. Abasinga Quran balowooza nti yakajja. Abasinga Quran bakiraba nga kitabo kya bulijjo. Naye Quran njagala okubeera nga nkutegeeza kye kitabo mwana wattu ekitakyusibwangako. Ekitalina nti first edition, second edition. Quran erina edition emu yokka. Quran tebagikwatangamu. Ye constitution ey'obusiraamu gye batakwatamu. Ng'okuva obubaka we bwakka ne bujjulira, Quran neegattibwa neewandiikibwa teddangamu kukyuka. Naye ennaku zino
omuntu awandiika ekitabo kye kyawandiise ng'ali eyo wayita akaseera katono nnyo n'agamba nti katugenda kikolamu editi kati eri yali first edition kati eno second edition. Qur'an eyina edition emu yokka. Qur'an eno eyina edition emu yokka. Era weweetegereza Qur'an eno byebigambo omuntu byayinza okubeera ng'asoma ne wabanga aviidde mu nsi ki ffenna ne tukkiriza nti ebyo bigambo byasoma bigambo bya Allah. Oliza okuba nga tobitegedde makulu naye engeri gy'abiwunzeemu, engeri gy'abadde abisomamu, eddoboozi ly'abadde atambuliramu n'okakasa nti ebigambo by'abadde asoma bigambo biva mu Qur'an entukuvu. Eddakiika zikyali 15 ezakayita ku ssaawa 11 ez'okumakya gw'olunaku olwaleero. Njagala okubeera nga nkutegeeza mu programu yaffe eno ye programu ejanjula naawe osobola okusoma Qur'an. Lyerinnya lya programu oba oliawo lye twalonze nga ligenda tuukira ddala ku ggwe. Njagala ffenna abawuliriza Pearl FM 107.9 abange tugenda otuuka mu Ramadhaani y'omwaka ogujja nga ffenna tumanyi okusoma Qur'an abatagimanyi. Abagimanyi nga buli omu weeyongeddeko kubanga kisoboka. Kubanga abasinga Qur'an eno tebakimanyi nti nno okugisoma kya bwatteeka kubanga gye buva ne gye bulaga ne gye bugenda omusiraamu wenna kikakase kigaane aya eyasooka okukkira ddala mu Qur'an yali egamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti iqra, soma. Naye nga wa myaka emeka 40 gwokyalina emyaka gy'oyina ogamba nti Qur'an tesoboka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam baamunyiga olunyiga ng'oba oliawo gwe saano woba lukunyiga ng'osobola n'okugamba nze ebyobusiraamu mbitadde. Naye nga lwaki bamugamba kusoma? Kitegeeza okusoma kya bwatteeka. Okusoma kikkakatako nga ggwe omusiraamu. Era y'ensonga lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam era yatugamba talabul ilm faridatu ala kulli muslim, okunoonya okumanya kya bwatteeka eri omusiraamu. Nga bwe tukeera nti saa zino kati abantu bali mu waasiwaasi olunaku lwa Mande bagenda ku mirimu bagenda kukola. Oli mu kukola, oli mu kwetegeka, obudde bukugenzeeko oyagala okubeera bayisaawa 12 meka ng'otuuse ku mulimu. Nga woolwana eyo programu n'obeera nayo manya nga wagiteeka mu bulamu bwo, manya nti n'okusoma nakyo kirina okubeera nga kikulumya omutwe. Tuli mu programu naawe osobola okusoma Qur'an. Omuwiza wa Pearl FM 107.9 osobola. Saagala weenyoome. Saagala ogambe nti nze ebintu sibisobola. Ebintu obisobolera ddala kubanga Qur'an eno erimu ebyamagero bingi. Okumanya Qur'an nyangu ya kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Qamar essula ya 5:4. Tujja kuba mwana wattu nga tusoma weetutyo. Tukuwa reference ya aya zino n'essula. Essula ya 5:4 aya ya 17. Allah subhanahu wa ta'ala natugamba walaqad yasawna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Qur'an eno Allah yaji ngacha nyangu naye tegenda kubeera nyangu nga totegedde bye yagala kubanga Qur'an eyina entondo. Qur'an eyina entondo. Ebyo byonna tugenda kubiraba mu programu yaffe eno. Nabagambye tugenda kuba n'emiramwa egy'enjawulo egikwatagana ku Qur'an. Mu programu eno mwogenda okuyigira amateeka
agafuga ensoma ya Quran. Mu programu eno mogenda okuyigira byonna ebikwatagana ku Quran. Eno just nyanjula. Njagala just kuwaamu ka brief omuyiza wa Pal FM nti eno ye nyanjula ya program naawe osobola okusoma Quran. Erinnya eryo njagala likuwumire mu mutwe buli week ogambe nti nsobola. Osobola. Ngewakera ku makya n'ogamba kino nkisobola n'okitandika ng'essaawa zino oli successful mu kyo, kirizagana ne Quran osobola okugisoma. Quran eno osobola ogisoma emyaka gyonna, kubanga Quran gwe kyolina okumanya omubaka sallallahu alaihi wasallam yatandika omukkako ng'ali myaka 4 nemala emyaka 23 ng'ekyakka busi. Omwaka 610 hijiriya Quran yali etandika okukka. Allah subhanahu wa ta'ala onassa aya yasookera ddala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ali ngali mu mpuku eri kumpi ne Makka. Jibril nekka negamba omubaka sallallahu alaihi wasallam soma. Mbaka sallallahu alaihi wasallam jukira muti yali musajja ntino yali yakenkuka nti muyivu nnyo nga tamanyi malaika Jibril ne munyiga. Abasinga twadduka mutafizu eddanga bakyasomesa ng'ogaana asomesa bakambwe n'odduka toddanga mukulabika. Abasinga Quran omusomesa wakuzzaamuuko kuwaaka nagamba nti ddamuuko waneeno bino bye wasomye njagala tubiddemu ng'odduka, kubanga Quran yo oyina kwatula njatule. Yo Quran oyina oba yagala giyiga oyina kwatula njatule ate mu butuufu bwayo. Quran teringa novo. Biri bigambo bya Allah oyina obyatula nga we biyina okwatuka, kubanga Quran buli harufu gy'okyusa okyusa amakulu. Eyo tujja kubiraba. Buli harufu gy'okyusa owadde fataha n'oteekawo kasira oba omaze okukyusa amakulu. Tugeze noga minal jinnati wannas, ate gwe noga minal jannati wannas oba omaze obbyonoona. Kakitegeeza ti Quran eno ng'omusiraamu wenna awuliza Pal FM njagala okimanye nti otandika n'olunaku olwaleero Twahira Islamic Center online school ekuleetedde programu eno ku Pal FM naawe osobola okusoma Quran. Njagala okikkirize kigaane nti abasiraamu bangi nnyo ennaku zino bettanidde enkola ey'okusoma Quran ku myaka gyabwe gye bayina, ku busy schedule gye bayina. Ntumirako omuyizi waffe omulungi Dr. Namala Hanifa Sengendo, oyo mukwano gwange mu bwabbize bwabeeramu emirimu gy'obwa dokita gy'abeeramu n'akola ki yeewayo n'agamba nti nyina okusoma Quran. Ntumirako omuyizi waffe Hajati Kakyama Zaitun, oyo naye mu mirimu gye gy'abeeramu egy'obwa kansala egy'obusomesa naye nno musomesa naye n'agamba Quran nyina okuddayo n'enjiyiga. Abantu abo benkugamba bayizi ba Twahira Islamic Center online school basomera, ate njabba kuleeterako wano, njabba kuleeterako waneeno bakubuulire ku lugendo lwabwe. Gwe ali eyo ng'ogamba nti tekisoboka, tukuleetera okubeera nga tukulaga nti Quran kisobokera ddala. Nti Quran kisobokera ddala okubeera ng'ogisomera ddala mu lulimi lw'erimu, kubanga Quran eri mu Luwarabu. Awo abasinga we bitutabukirako n'ogamba nti Oluwarabu olwo nze siri Muwarabu, nze ndi Munnayuganda, banzaala eyo Kyaggwe, banzaala eyo Kangulumira. Nze ebyo sibisobola. Ebyo ababisoma balina sooka kubeera nga bagendako mu nsi za wabweru.
nobeeranga wenyooma nekikuleetera okubeeranga n'ebigambo bya Allah bikukaluubirira nga n'ebigambo bya Allah si byangu kubanga Qur'ani mu kugisoma kwayo oyina osooka ne wekkiririzaamu nga gwe omusiraamu n'omanya nti nno ebigambo binene ebya Allah subhanahu wa ta'ala bisobokera ddala okubeera nga biyita ku lulimi lwange. Gwe kikkirize kigaane abaatusookawo bonna abalongoofu Qur'ani baagiyiganga nga tebatunuulidde na myaka gye balina nga tebatunuulidde mbeera ki gye balimu nga tebatunuulidde embeera ki gye balimu. Salman al-Faris omusajja oyo teyalina muwarabu. Salman al-Faris naye yasoma Qur'an n'agiyiga yamala emyaka miyitirivu nnyo ng'anoonya eddiini entuufu. Oluvannyuma ennyo n'agwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam n'atandika olugendo lwe lw'okusoma Qur'an. Oyo gwe nkugamba Salman al-Faris teyali muwarabu, naawe toli muwarabu. Teyali muwarabu naye Qur'an yagiyiga n'alwana nayo mu myaka gye gye yalimu egy'obukulu. Naawe kitegeeza osobola okugiyiga. Abdallah ibn Maktum oyo nno yali musajja nga muzibe. Abdallah ibn Maktum yali muzibe ne mwana wattu yaliko n'omwaziinyi naye yagenda okufa nga Qur'ani agimanyi. Suratul Abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma yakako oyo omusajja Abdallah ibn Maktum goyina amaaso toli muzibe galaba gabala ne sente gakola ki naye gwe amaaso go ogakozesa ki? Amaaso go ogakozesa ki nga gwe omusiraamu? Njagala okubeera nga nkutegeeza eddakiika ziri 30 ezakayita ku ssaawa 11 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Katuveeko mu bulamu katono tukomewo. Adhani ya sawa mimi. Ekitegeeza ngende nsiibule tewali buzibu insha Allah. Quando ele abriu snacks, da trinesa goja, o mode, trine melege zama ogula, bakia, ebiyo, suya, trine biye banadis, trine kakamala yakabu, jinetu mukawomera, trine kabisikebi, nikobula n'ondere wo. Kala benikolo, amakapuni, abamasomero, ewaka, nebo ofisi, mwino mukulya basomuno wako, uba Newman, silimaduka gonna, ne supermarket, so kwetolole gwanga, gwali Kampala, ufune active cake, kuchukuru, esema noti kusafu noti bili, mwenda bilimu, musampe munana, oba noti kutu bili, noti satu, bili satu mwenda, Newman's. It's magic. The tamales. Bano bamanyikidwa nga creators. Olw'okuleetera enkozesebwa n'omulembe okuyingiza omusimbi bakuleetedde air fryer. Eyo kinene akanumwenda 19 okugifumikirizaako n'okugitegeera. Owulidde ndowooza okusoma Qur'ani kya bbeeyi. Okusoma Qur'ani kya bbeeyi.
ng'omusiraamu wenna okubeera ng'oyiga okusoma Qur'an gwe kyolina okumanya toba muntu wa bulijjo. Eddakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa 11 ez'okumakya g'olunaku olwaleero oli ku program naawe osobola okusoma Qur'an ku 107.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Programu eno nkujjukiza nti ekuleeteddwa aba Twahir Islamic Center Online School. Banenno nga bakuleetedde enkola ey'okusomesa Qur'an ng'oyita ku simu yo eya smartphone. Njagala okutegeeza gwe wenna ayagala okuyiga okusoma Qur'an ng'oyitira ku simu yo eyo gy'okozesa nga ogenda ku mutimbagano, ng'ogenda ku WhatsApp, ku TikTok, ku Facebook. Twahire ekuleetedde enkola ekusobozesa ddala okubeera nga oyigirako okusoma Qur'an. Gwe ky'olina okukola, njagala owandiike ennamba y'essimu eno. Njagala owandiike ennamba y'essimu eno gwe wenna awuliriza PAL FM ng'oyagala otandika olugendo lwo olw'okubeera ng'osoma ekitabo ekitukuvu Qur'an. Ennamba y'essimu esookera ddala. Giwandiike kati oweerezeeko WhatsApp message ogambe nti Seeka Kimala Akram nakuwulidde ku PAL FM program naawe osobola okusoma Qur'an nange njagala tandika lugendo lwange. Ennamba eri 0708 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 0708 wandiika 38 zaako 46 sembyayo 04 oba 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82 0773 wandiika 19 zaako 44 sembyayo 82. Weerezaako WhatsApp message ogambe nti njagala kutandika lugendo lwange lwa kubeera nga nsoma Qur'an. Kubanga Twahira tukuleetedde abasomesa abagenda okusomesa Qur'an nga bayitira ku simu yeeyo. Ate tukuwa omusomesa nga wo ebisale byaffe bisoboka osomera mu budde bwo obw'eddembe. Ky'otalina kweraliikirira ye program ye ya edit tight gy'ogamba nti mba busy Monday to Sunday. Akaseera kaneeno ke tuli mu kufundikira programu yaffe naawe osobola okusoma Qur'an. Ng'era eno mbagambye ebadde nnyanjula. Wiiki ejja tugenda tandika programu yaffe eno nga tukuleetera abantu ab'enjawulo. Tugenda kuleetera abantu ab'enjawulo bongera okubeera nga bakutegeeza nti osobolera ddala okufuuka hafidhu ku myaka gy'olimu. Osobola okufuuka hafidhat ku myaka gy'olimu. Teweenyooma. Condition gy'olimu osobola okusoma Qur'an. Ekyafaayo kye tusembyeyo nakyo nga tugenda mu bulango luli kye kyafaayo ekya Abdallah ibn Ummul Maktoum. Oyo mbagambye yali muzibe gw'oyina amaaso naye yalwana ng'okunoonya okumanya. Lunaku lumu yagenda ow'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amusanga ng'omubaka ali bize ali mu kwogera n'Abakuraishi abakulembeze n'atasooka muwa budde. Allah yassa essuula nnamba nga etegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'omuzibe wazze gy'ali ti abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma. Gw'oyina amaaso galaba bulungi buli kannaku olaba buli bigenda mu maaso naye mu Qur'an ogamba tekisoboka. Nyina essomero erimu lyemanyi nga lyo lisomesa abantu yadde ng'oli muzibe ne bakusomesa ekitabo ekitukuvu Qur'an. Nja kulibagamba wekiririzeemu teweenyooma. Omuzibe wasoboledde okusoma Qur'an gw'atali muzibe onaagamba otya Allah. Jjukiramu obeera mu kabbuli akaseera ako ng'olimu wekka mulimu ku bibuuzo bye bakubuuza ma imaamuka
ma kitabuk. Allahu akbar. Akaseera ako kafumiitirizeemu ng'oli wekka. Olunaku lwa leero eriyo nkakasa bagenda okuziika. Wobanga toli omu ku bo kusaba lwana otandika okusoma Qur'an. Ekyafaayo kye mbagambye ekya Salman al-Faris, omusajja omufarisi yali naye si Muwarabu, gwagamba nti Qur'an tosobola gisoma olw'ensonga ti Qur'an ya Luwarabu. Kubanga naffe ku Twahira Islamic Center Online School tukutandisiza ddala mu Yasaruna, gwagamba nti tomanyi Luwarabu n'otandika ennyukuto ziraba ng'abantu bakyakunyooma ng'okyagamba nti alifu ba'u n'ogatta n'ogamba bata qala n'ogenda ng'obigatta n'otuuka ekiseera ng'ogamba nti innal ladhina amanu ng'ebigambo obiraba. Yensonga lwaki mbagambye programu yino Pearl FM yagikuleetedde ng'egenda kuyambako nga ggwe omusiraamu nti osobolera ddala okusoma Qur'an. Tetwagala bannange tugende mu maaso ga Allah nga Qur'an yatulema, kubanga nombaka sallallahu alaihi wasallam ye kennyini yatugamba nti iqra'ul Qur'an, musome Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabi. Qur'an egenda kujja ku yawmul qiyama ngeze kuwolereza bagisoma. Fa su'al oli mwaba abasoma Qur'an omuwuliza wa Pearl FM nabagambye no program njagala egenda kuyambako okubanga Qur'an eri pati kugwe nga tofuluma wakaawo nga tosomye Qur'an kyabuli azamanya. Twagala Qur'an efuukenga wolaba woleka sente z'okukameeza nga zaabwatteeko okuzireka ewaka. Twagala Qur'an efuukenga wolaba nti sisobola kuva waka nga sirekedde bantu bange kyakulya. Kati ate twagala Qur'an nayo efuuke part ku bulamu okuba Qur'an ejjanjaba omwoyo gwo otuuke ekiseera ng'ogamba siyinza kuva waka nga siwadde ku mwoyo gwange ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja gwe bayita Umar ibn al-Khattab, omusajja oyo naye yasiramuka mu myaka ejja 23 naye Qur'an yagitandika mukulu myaka 3. Kati gwe beereyo ng'okimanyi nti Qur'an ow'emyaka 3 wagitandikidde ate gwaine emyaka 20 nga woli mu kwetegeka okubeera nga osala subuhi, nga woli mu kwetegeka okubeera nga ogenda ku mulimu. Njagala kikubeeremu otandika n'olunaku olwaleero osobola naawe okusoma Qur'an. Ekyo tugenda kisonsomola mulamwa ku mulamwa, tugenda kuleetera emiramwa egy'enjawulo. Buli program egenda kubaako n'omulamwa gwe tukwatako. Omukwasi wa Qur'an afaanana atya? Omukwasi wa Qur'an afaanana atya kuno ku nsi? Omukwasi wa Qur'an biki byafuna nga atandise ogikwata nga agisoma? Omukwasi wa Qur'an biki Allah byagenda omutaasa kuno ku nsi? Biki Allah byagenda okutaasa kuno ku nsi ng'otandise olugendo olw'okusoma Qur'an? Njagala okimanye nga tumaliriza nti okubeera nga okusoma Qur'an nabagambye kyabwatteekwa. Programu eno gitegeezeeko munno buli Monday sawa 11 abeereko insha Allah paka sawa 12 abeereko. Ng'ekimubeezaaka ayagala kumanya Qur'an agisoma atya, kubanga basinga bakyali ku nkola eri enkadde y'okusoma Qur'an. Nekibaleetera n'okubeera nga balowooza nti Qur'an omuntu alina gisoma mu nsoma eyo ti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ebyo mu programu eno tugenda kuleetera okubeera nga tukusomesa nti eyo teba Qur'an, kubanga Qur'an erina amateeka agagifuga. Ekitabo kinene kyola kirina amateeka ova bannange. Era wallahi nze bagambye mu programu eno tugenda kusoma bingi. Qur'an eno gyolaba buli harufu gyosoma ofuna empeera. Wentegeeza harufu ntegeeza okuva nga wowulya nti A, C, D, E ezo ennyukuta nga woziraba mu Qur'an wozigatta wezibanga ekigambo nga kibadde n'ennyukuta 5 z'empeera 50, kubanga buli harufu ogifunamu empeera 10.
nga tumaliriza wiiki ejja insha Allah mbasaba twekuumire ku radio yaffe Pearl FM mu programu yaffe eno naawe osobola okusoma Quran. Njagala okubeera nga mbategeeza nti programu eno ebateereddwamu ssente abatwahira Islamic Center Online School. Bano ogenda kwongera okubategeera mu programu zaffe ezigenda okuddako awo insha Allah. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abatere baraka mirimu gyammwe mwenna gye mukola. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna akedde ku makyanga agenze ku mulimu, nsaba Allah amwanguyize, wabanga ayina business Allah amuwe bakasitoma. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yenna agenda okutandika olugendo lw'okusoma Quran, nsaba Allah ogimwanguyize. Nsigadde nze Sheikh Kimala Akram, Managing Director wa Twahira Islamic Center Online School. Musibe bulungi, sinkane wiiki ejja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.